865 Dress Control. Oyingira nga customer. Ofuluma oli wa Luganda. This is Kingdom TV. Nzikiriza nkulamuseeko omulungi alaba Kingdom TV olunaku luno olwaleero nga bulijjo tukomyewo program ekijja omanyi nange muzzukulu wa Mbaziira Raymond Kazibwe kityo. Program ng'eno tufuna ensonga ekwata ku muntu wa bulijjo ne tukubaganya n'enfunira pulida gwe neesiga agenda okuddamu. Era nsuubira olunaku lwaleero lulungi olunaku olwaleero tutambudde bulungi tugenda vakati paka ssaawa n'ekitundu mwojja okukuba essimu mwojja okutuweereza message tubeere nga twogeramu. Mpozi olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mulamwa oba ku mutwe ogamba obufumbo oba bufumbo ki obuli mateeka. Naye nga sinnabagenda wala nzikiriza nkwanjulire pulida gwenna olwaleero uyo mulabe. Kanso Mark Kalyango ku myaka gye 3 pulida wa kooti enkulu eya Uganda n'amakooti amato gonna mu ggwanga. Kafulu mu kuwoza emisango gy'amaka egy'ettaka n'okununula ebyobugagga by'abamulekwa bannamwandu wamu n'abagenzi. Kalyango yasomera secondary ekibibi mu 2004 yeegatta ku University Makerere n'asoma amateeka paka 2009. Eyo gye yava ne yeegatta ku ttendekero ly'abapulida erya Law Development Center. Wetwogerera y'omu ku basenkaggale ba Kaweesa and Partners Advocates Company ey'abannamateeka esangibwa ku Haruna Towers ewandegeya. Ekifudde Kalyango pulida ow'ensonga ku mulamwa gwaffe ogwaleero kwe kuba nti looya mugondiivu mu nsonga z'amaka era nga gino emisango agiwoleza mu ggwanga ate nga akkirizibwa n'okuwoleza mu East Africa. Ogumu ku musango gwawozezza gwe gwa Margaret Mbatudde gwe yawawaabira Administrator General okusobola okununula ebyobugagga by'omugenzi. Kanso Mark Kalyango alina ebbaluwa okuva ewa Ssaabawolereza wa gavumenti okukola amateeka mu Uganda era nga memba wa Uganda Law Society ekitongole ekigatta bapulida mu ggwanga. Oyo ye pulida waffe ow'olunaku. Tuula. Takulimbye ye Kanso Mark Kalyango. Kanso Kalyango. Nsanyusa okulaba. Nange sewa. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Egamba ki practice? Practice ennungi. Si gyevuma. Enyumira. Nkulaba mu ngoye zaffe. Obadde mu kooti leero? Nabaddeko mu kooti obudde nga tezinatuuka ssaawa 6. Bwe namaliriza ate sifunye budde bulala. Nojjirawo nenzija nange siwe nankuleese neyanziza wano oze Kingdom TV era tuzze kusoya bibuuzo. Kanso tugenda kwogera ku bufumbo nga bana bagenda mu mateeka mu ndowooza gweeyo kyeki obufumbo? Obufumbo kula ndiyite kula nti waliwo bangi ababwagala ababwegwanyiza. Waliwo n'abakola
balowooza mbu bufumbo naye nga si bufumbo. Kakati obufumbo ndowooza nti ombuuza obumanyikiddwa mu mateeka era gwe tugamba kubanga buli obuli sayidi eri tebumanyikiddwa mu mateeka. Obufumbo yenkolagana wakati w'omwami n'omukyala nga bakkiriza bo bennyini okubeera abafumbo ne bakkiriza amateeka g'obufumbo gabalamule. Ekyo kyalibadde kikola obufumbo. Lwaki enjuliza amateeka nti bangi ayingirira ekintu ye kyayita obufumbo naye nga wamberi waakyo waliwo ebikiramula. Kakati bw'abituukiriza abeera afunye ekkula ery'obufumbo. Bw'abeera tabituukiriza baabuwe newankubadde yalowooza nti mufumbo aba tabufunye. So walibadde oba ondaga nti obufumbo bwalibadde butya. Awo tusooke tusensule nti kino na kino na kino na kino bw'oba obituukiriza oli mufumbo. Bw'obaamu kino na kiri nga bibulamu toli mufumbo. Tutegeere olupimo. Okay. Katukkirize nti oli redde guno omulimu gwanganga Kituufu sebo. naye akabuuzo omuntu okuwasa yeetaaga myaka emeka mateeka gammwe? Mu mateeka gaffe emyaka giri 18 egy'obukulu. Omuntu wenna kavunooweza emyaka 18 ssemateeka akuwa ebbeetu okufumbirwa oba okuwasa. Emyaka giri 18. Kitegeeza nti gikwata ku njuyi zombi. Igwe omusajja oba omulenzi eyeegwanyiza obufumbo sooka oweze emyaka 18. Bw'wabaawo omwana muwala gwe weegwanyiza naye abeere nga aweza emyaka 18. Awo ensonga ziyinza okukwajja. Siyinza gamba nti nina 17 naye ntuuse. Totuuse. Newankubadde oyagala totuuse. Otuuka ng'owezezza emyaka 18. Kaka ne bw'obeera obulayo olunaku lumu kale lugumiikirize luyite. Obeere nti otuukiridde. Ebintu by'amateeka kye bibeeredde nti bwe wabaawo akabuzeemu awo ate olupimo oba olugudde. Olina emyaka 17 n'ekitundu. Abaffe wazaalibwa olina 17 n'ekitundu. Ng'osobodde okuwangaala okutuusa 17 n'ekitundu. Kati emyezi 6 egibulayo ekitundu kisaanewo mingi nnyo. So omuntu walibadde obeera nti osaanidde nga kiki ekiriwo emyaka 18 ogiwezeza. Nyinza okubanga omulungi andaba nyanjula omwamwa guno ng'ogenda kufumbirwa oba kuwasa ku wiikendi eno. Abamu oyinza okubanga wafumbiddwa oba nga bakuwasizza. Yessaawa ennungi yaani awasa ani afumbirwa? Omukazi asobola okuwasa omusajja? Si mu Uganda. Siyinza kugamba nti namubiru yampasiza. Mu Luganda kubanga tuli mu Buganda wano twogera Luganda. Ebigambo ebimu bw'obikozesa mu Lungereza tebirina bigambo bibyenkanankana mu Luganda. Kati ekigambo marriage tukitwala nti bwe bufumbo. Ekibuuzo ng'ani awasizza ani? Ffe wano ewaffe e Uganda omwami oba omusajja yawasa omukyala. Kitegedde? Kaakati omukyala bw'ave nagaa nti nawasizza tekiwulikika bulungi mu lulimi lwa Ssaabasajja. Kati mu mateeka ani awasa? Mu mateeka omukyala n'omwami bafumbiriganwa.
tetugenda kunoonya ani awasizza ani. Ekigambo nti gundi yawasizza gundi kiringa ekiretawo enkizo ku mulala, so nga ate ekigendererwa ky'obufumbo buno kubeera nti abantu bazza okukoleganira awamu. Kaakati omwami awasa omukyala afumbirwa omwami, ekyo ye marriage. Kati nekirala kanso Esebo. Bufumbo ki wabwa mirundi emeka obukkirizibwa mu mateeka? Wano e Uganda obufumbo bwa mirundi nga 5. Naye bwonna bwe twogerako mu mirundi 5 ate butambulira mu mateeka. Waliwo erya Marriage Act, waliwo erya Customary Marriages Registration Act. Tugenda bivunulako mu Luganda. Tujja kubivunula mukama wange. Waliwo Marriage and Divorce of the Mohammedans Act. Ero likwata nnyo ku bannaffe ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu. Waliwo n'eddala the Hindu Marriage and Divorce Act. Likwata nnyo kubakkiriza mu Buddha. Mu Uganda muno waliwo bendaba balina n'akantu ke beetimba bano mu kyenyi baŋŋamba mbubeebo naye si balinaako bukakafu. Etteeka eryo bw'olisoma libalambulula kuba n'abakkiriza mu Buddha ate balimu ebiwayi eby'enjawulo. Naye ala nnyo okusinga kwesiba ku gaffe agatukwatako wano. Byenjagala ago kubanga abantu abo nkakasa n'olulimi luno lwenjogera tebaluwulira. Babeera baluwulira ndi wa mukisa. Katandike n'etteeka erya Marriage Act. Marriage Act etunulira obufumbo bwa mirundi 2. Kamuwandiike. Obufumbo obw'omu kereziya oba mu yeekaalu oba mu kkanisa gye tutya church marriage. Etteeka lye limu litunulira n'obufumbo bwe bayita civil marriage. Civil marriage obufumbo obwo si bwa mu kereziya, si bwa mu kkanisa, si bwa mu yeekaalu oba sinagoga. Naye mugende wa registrar wano kwa Mamu House wano inaku zibajita Georgian House. Nembayo nga ndi mufumbo. Novaayo ng'oli mufumbo kasita emitendera gyabwo obeera ng'ogituukiriza. Tumenya gumu ku gumu tusooke bwa kyaki buno. Obwa kyaki kubanga kanso lindako. Ffe kyandika mu lubereberye 2:24 mu Bayibuli nti bw'atyo omusajja bw'anaavanga ewa kitaawe ne nnyina neegatta ku mukyala we abiri ne bafuuka omu bafuuse bafumbo. Kati ekyo etteeka likigambako ki buno obwa kyaki? Ekisookera ddala program eno gye tukola nungi nnyo nti tugikolera ku kizimbe kino mu premises eza church. So bw'ojuliza Bayibuli oli mutuufu nnyo. Bayibuli bw'eba egamba mu lunyiriri lw'onsomedde nti bw'atyo lwotamanyi lubereberye 2:24 manyi balooya temukkiriza mu Katonda nnyo wempulira. Tukkiriza naye ne bwe tuba tetukkiriza waliwo ssemateeka. Kakati ssemateeka ono mu kukolebwa mu 9:5 mu kawaayiro aka 3:1 ega nti man and woman are entitled to marry only if they are each of the age of 18 years. Nti omwami n'omukyala. So kati ekisooka nti olina kuba mwami na mukyala. Bw'obeera ng'oli mwami togenda kuwasa musajja munno. Mpozi nga si wano e Uganda gye babikola nze sibimanyi. Bwe tuba twogera ku bya Uganda ekisaanizo ekisooka olina kubeera mwami ne gwe weegwanyiza atekwa kubeera mukyala. Ekyo tekikwataganye n'olunyiriri luno. Bikwataganye. So lino eggwanga n'emmoto yaega nti for God and my country. So God first. Katonda yali badde asobola okutonda omusajja Adamu n'amutondera kalyango abeere omubeezi. Ne bw'aba teyakikola yalingira wano. Yamutondera Musa. Teyamutondera Musa. Yamutondera Eva oba Kaawa. So ne mu mateeka agalamula obufumbo gwe ali eyo ng'oteekateeka kuwasa. Ekisaanyizo ekisooka bw'oba oli musajja wasa ki? Musajja mukyala. Wasa mukyala. Bw'oba oli mukyala weegwanyize musajja.
nga tunabana kugenda kubiddirira ekyo ekisaanizo kyekikola kyekisooka. Kakati ekyokubiri kyekyemyaka. Ombuuzizaako emabegaawo nti bw'aba wa 17 katugeze n'ennaku 9 tannatuuka, emyaka giri 18. 18 kitegeeza 18, tekitegeeza 17 n'obutundutundu. Nedda. Ebintu ebimu tubyogera mu mbeera bweti, naye bwe kimala okutuukako etteeka ne liruma lw'omanya nti tekibadde kirungi. Abakubira kanso muleke tugenda maaso kanso. Ekyokusanya nga tumaze okukakasa nti emyaka gyammwe ababiri abateekateeka okwewangula ekkula ly'obufumbo giwera 18, tuzzaako kibaita consent. Consent ekimulizo mu Uganda? Consent kwekwera nti obufumbo bwakyeyagalire. Tewali muntu yenna wansi w'enjuba alina kuwaliriza mulala kugenda kuwayira munne. Abantu bano bwe babeera bafumbiriganwa bategeeragana okubeera bonna okutuusa okufa lwe kulibaawula. Omuntu bw'atyo bw'obeera nga omuwaliriza buwaliriza okugenda mu bufumbo, eddembe lye obeera olityobodde nnyo kubanga eri gy'omusindika agenda kulayira ne munne okukuumagana ebbanga lyonna, kati ate yagendamu teyeeyagalidde. Andi kanso nyinza okuba nga nina muwala wange amazima kiri ntasoma, sisobola mussaamu ssente, naye nga afunyeyo wali budala ya musajja aweza emyaka 4 oba 3, naye nga muwala wange emyaka 16, siyinza nze omusimira omusajja alina ku ssente. Ekyo kimenya mateeka. Okuzaala kujagaana nga ki? Malayo olugero. Anti nyinza kujagaana nzadde omwana wange ng'azaala akuza. Unaakuze 16 tannakula mu mateeka gaffe. Kale mu mateeka Uganda kwerera mulirwa. Jagaana ng'awuzizze 18. Abange amazina g'obadde ogenda okujaganira wano bw'ogawaayo emyaka 2, ekiwato kigenda kuba tegakyalimu. Anti kati budala yo yinza okuba tasobola kulinda emyaka egyo 2. Anoonyeyo omulala. Jjukira nti budala ono gw'otugamba si ye yeesiimidde, gwe gw'omusiimira nti owaaye nkulabidde budala. Budala naye yasiima. Budala waasiima n'aŋŋamba nti mwami kitokazibwe muwala oyo ne mugamba yetasoma giri 16 naye nze ng'omuzadde nsiimye. Ate ffe mu Buganda tebanyooma muzadde n'omwana aba nga asiimye, bona ne basiimagana tebasobola okugendera awo. Tebasobola mukama wange. Ate era kyekizibu eggwanga lino kirigenda lifuna. Twagadde nnyo ebintu ne tutwala n'abaana baffe nti bintu, kati gwolinga omutadde ku mudaala gw'ennyaanya. Muwalawo asigala muwalawo, naye eddembe lyonga omuzadde nsaba tulyawule ku ddembe ly'omwana. Obufumbo buba bwakyeyagalire. Bw'omuteeka mu bufumbo nga teyeesiimidde, omusimidde kinnya, ozizza omusango, ojja kusibwa, ojja kutanzibwa, kyokka naye omutaddeko ekikoligo nga bansibira ku mwana wange nazaala. Ekyo kituufu. Kale oba wowe wamuzaala nnyo genda omutte tulabe. No si kumutta, omwana wange musiimidde obufumbo, omwana wange ayagala nange njagala. Tusome ku tteeka. Leeta amateeka, leeta bwino. Tubikula akawayiro akasatu mu emu. Amateeka. Leeta. Teeka li wano. Kati bwe twogera abalungi atulaba Kingdom TV negatiddwako kanso gw'owuli ayogeza amaanyi, kanso omuvubuka bw'ati. Ye kanso ni myaka mmeka? Emyaka Katonda yakampayo 30 era nje yanza okukamala. Kati so program eno ono kanso sema kati ne bompita his lordship sina buzwa kati no court gyoli musebo nze njifuga. Kanso kambuze. So obufumbo tugenda okuyingiramu. Njaga tuwe kibagamba conjugal rights. Oba mbiyite manchi ekitereke ky'emiganyiro kyemba nakyo. Omuntu afunamu ki mateeka singa abanga awasizza.
tugeze nga afunye ebbaluwa gye wayogeddeko nti kati ali mu bufumbo mu mateeka bonna bw'aba alimu kati afunamu ki mu bufumbo okusinga tali mu bufumbo ffenna tuzaala abaana ffenna tubeera mu maka emmere bangulira oba kati nga mukyala ne mugulira ne gomasi ne mugulira atalina bbaluwa eyo asinga ki asoba musinga ki mwana wattu alina ebbaluwa y'obufumbo alina enkizo nnene nnyo kuwona atagina ze ngenda okukumenyera kinjagala kiwula ekyo ekya conjugal rights kinadde nsomako bw'oyogera ku kye bayita conjugal rights ozingiddemu emiganyulo gyonna omufumbo gy'afuna ng'oli atali mufumbo tasobola kugifuna katutandikire wano bw'obeera oyingira mu bufumbo oba bw'oba okoze obufumbo etteeka nga tusinze ddala mu ssemateeka likuwa obwenkanya tukiyita equality in marriage nti omwami n'omukyala mufunye ebbeetu kati eri bayita omwami n'omukyala so si kazibwe n'oli gwe yasise ku kkubo obaani asaamujje ku kkubo gwe nawe wamujje naye nga temulina bufumbo oyo mukwano gwo si mukyala wo temulina bufumbo nga tulina n'abaana anti labayo obufumbo singa buli azaala omwana yali mufumbo ensi eno yalikomye luddawa kyaleero kitegeeza nti nze katugeze olwaleero bwe mba nina abaana katugeze 11 mu bakyala 11 bonna bakyala bange kati nyinza okubeera nga ndi Ssaalongo mbeera ne Nnaalongo kubanga sirina bbaluwa siri mufumbo mukama wange toli mufumbo ne Nnaalongo wange wojja okukikakasiza nti toli mufumbo byebina wammanga ekisooka singa okwatibwa mu musango gwonna omuntu ono gw'oyita Nnaalongo wo akakatibwako okuwaako obujulizi ate nga bulumika ggwe kati ojja kumpulira enkokola mu masuuka nga muzzeeyo Nnaalongo nampako obujulizi ajja kuwaako obujulizi ate nga kiragiro kyokka oli bw'abeera nti mufumbo naawe takakatibwako kuwaako obujulizi olabye enkizo mu mateeka omukyala oba omwami nga bali mu bufumbo tewali akakatibwako kuwa ku munne bujulizi bumulumika lwaki anti obufumbo ogenda kubumalawo kati bwemuva mu kooti oba makindi oba nakawo oba luddawa ne muddayo ewaka nga gwe wampaddeko obujulizi gwe mukyala wange awe embooko zibeerawo ekiro awo embooko yebegenda kuyinda okirabye so ekimu ku byo bwe muba nga temufumbiddwa mu mateeka oli omukazi sinina yamuyita mukyala ogambye alina n'eddembe okuwaako obujulizi si ddembe budembe akakatibwako kuwaako obujulizi bw'agaana gavumenti emuwaliriza okuwaako obujulizi kooti zonomuweereza ekipapula kiba kuntumye yenna amulabyeko mutuleetere wano awe ku muntu ono avunaanibwa omusango obujulizi si byakusaaga muntu asaana awase ng'akoze obufumbo obutegeerekeka mu mateeka newegwanyiza nakiwala newegwanyiza gundi naye mala n'omuntu wange oyo omugwe neekuumidde bwaba mwekuumidde tuukiriza obufumbo ennaku zino byayanguwa namu kyaki ziri mmeka wano mpitirivu nawo tuli ku kyaki bw'obeera nga munno omwagala nga naye akwagala nga muweza emyaka 18 muteeketeeke so ekisooka tukkirizganyiza nga bw'ogamba mbu waliwo ekibeta marital evidence nga bw'ogambye nti aba asobola okukuwaako obujulizi akakatibwako ate ekirala nti bw'otunuulira ebyobugagga abafumbo bye bakoze omwami n'omukyala bombi babirinamu enkizo ebyange omusajja byenkoze ebyammwe bye mukoze ngamba byenkoze nga nze owa ssente omukazi muwasizza nzinira ssente kale ate bw'aba yakusinza awo mpozi tuyinza obigabana naye katusooke kiri
ebibyo byokoze byotuyanidde nga tonnamuwasa bw'oba tonnamuwasa ebyo ebintu byewakola mu mateeka bibyo okitegedde kyokka waliwo ebimu nga muba mukoze omukolo gw'obufumbo ate naye abifunyeeko omugabo naddala ebyo we musala okuyita katute matrimonial home awo we mututte nti ffe wano weewaffe ge maka gaffe ag'obufumbo mwami kityo nkubulire tosobola kugatunda obwo obuguzi obwo obutunzi ne buyimirirawo mu mateeka nga munno gwe wawayira takkiriza kanso nze mbadde mmanyi nti nze nina amaka nazimba amaka kati nyinza okuba nga siina ssente nina amabanja nga nsobola okutundawo ne tudda mu muzigo otegeera amala kusayiningako ntunde ge mazima ageetengeredde g'obufumbo buzibu ole bwe bunyuma buzibu bugenda kubeera buzibu olw'okuba nti osazeewo kukirabira mu sayidi eyo naye nkulayirira naye mwennyini omukyala kubanga afunye omugabo mu bintu byo ate takkirizibwa kubitunda ng'ate naawe tokkiriza buli nje erina enjuyi ebbiri awo nno kale takkirizibwa olaba amakulu g'obufumbo kyokka oyo bw'omugerageranya kwoli gwolinamu abaana 11 nga bwe twayogedde nga tewali bufumbo obitunda nga tewali akubye ku nsolobotto tewali akuganye tayagala nti munnange omwami oyo nakamuzalira abaana 8 ne bwe kiba 10 ye kati kooti teraba nti Nalongo alinamu n'abalongo feno mu Buganda abalongo kitiibwa nina abaana abalabana kooti y'amateeka tegakiraba nti wano tutuuse ka tuli bafumbo wowe mutuuse ndagaawo anti tutuuse tubaze emyaka 15 ninamu abalongo peyemu ninamu n'abaana tubadde nga tukola ne Ssaalongo nga mbadde mukyala obutebeera bufumbo wenyini obuwedde n'akatono wadde tewali wadde empeke ey'obufumbo kano kankulage lwaki bw'obeera munno omaze naye emyaka 15 nga tofangayo kuteeka mbeera yammwe eyo ku ddaala ddala lwaki oyagala kooti erowoozesa abalabi nti mwafuuse bafumbo nga kyakulema mu myaka 15 ekigendererwa kyo kyali butamufuula mukyalawo yensonga lwaki wabeera naye emyaka 15 nga temukoze bufumbo nze mbadde mmanyi nti ekigendererwa kyange tuwulira nga tuli comfortable nemba nga sigenze mu kyaki bate teri alwanye na munno agenda mu bufumbo oba kyaki ogitya genda mu bufumbo obulala tetwabumazeeyo wabadde bukyali kubwa kyaki obwo bwoyisa obwa gavumenti beta civil marriage era emiteeko tegyawukana nnyo ku gino oli mwami gwoyagala mukyala muweze emyaka 18 mwembi buli omu yeesiimidde ku lulwe mugende ewa registra mumutegeeze nti nze Kalyango ne gundi Morini tuteekateeka tweyagaliza ekkula ly'obufumbo yabayingize mu kitabo kye bw'abayingiza mu kitabo kye abayange ku notice board eyawa wenyini ku registry oba mu district gye musibuka alange ennaku 9 ziyitewo muddiyo babagatte weetaaga mujulizi omu n'oli omujulizi omu ng'ekikiwedde tugenda omulungi anaba ndi ne kanso Kalyango Maaka Kalyango Maaka nyimidde nnyo actually kyewuunyisa nadde mbayise babiri naye munno yatidde munno yangambye nedda Raymond Nsaasira nga Maaka waliwo nze Raymond kaziwe kityo kangene kuwummula tumaye tukomewo oli ku Kingdom TV.
Ssunga yejaga okulaba ensisinkano y'omulundi ogwokutaano. Tugenda kusanyuka tubuuke tuzine tujaganye. Tosuma Bishop Kiganda ne Mami Cindy olaba pulezidenti ba Kingdom FM balabikako ku stage live. Abayimbi ba gospel bonna bakubayo ba comedians balinya katuuti wano mu Christian Focus Center ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omunaana. Emiryango giggulawo ssaawa emu ey'okumakya. Abantu abanasooka ekikumi buli omu waakukwasibwa ekirabo kye. Buli muntu agenda okujja mu nsisinkano baakusasulidde dda 5,000 zivuddewa. Okuyingira kwa bwerere bikuteekeddwamu ssente. Quick Computing Limited batuukirira Namuwongo Muwuliriza Road. Movit Products okwekakasa ku lunaku lwonna. Country Driving School, Present Focus Center ne Kingdom TV. Ensisinkano 2016. Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya awali engoye ezituukagana n'omutindo gwo okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey. Omuli dinner dresses empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna, eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala, ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Loom Street, omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Bishop David wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakwaniriza mu services zaffe ez'enjawulo mu Christian Focus Center Emmengo Kisenyi. Buli lwa Sunday tulina service 3 ng'esooka emanyiddwa nga morning service eva ssaawa 2 paka 4:00 ez'okumakya, eyo nga ya Luzungu na Luganda. Ey'okubiri emanyiddwa nga main service, eyo ng'eva ssaawa 4:00 paka ssaawa 8 ez'olweggulo, eyo nga ya Luganda lwokka. Ate ey'okusatu emanyiddwa nga deliverance service, eyo ng'eva ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa 1 ez'akawungeezi. Tukwaniriza okusinzaako wamu naffe. Katonda mwetegefu okukola ku bye weetaaga mu Christian Focus Center Emmengo Kisenyi. Obulamu bwo tebujja kusigala kye kimu. Kanziremu nkulamuse Kingdom TV eyaffe eno ya wino. Tugera ku nsonga z'amateeka n'okusinga ndowooza ezikwata ku omuntu owa bulijjo. Leero twogedde nnyo ku bufumbo, nyinza n'okuba nga we twogera ogenda kuwasa oba nga haki wagifunye, abamu kintu ky'abana ky'abasiraamu, abamu kyaffe kya muntu omu. Twagala nnyo tugaye kijjoma ntinyaga bitono. Twagala nnyo otuuke okugenda okuwasa oba okufumbirwa ng'omanyi kyogendamu. Ndowooza natutta omutawana wiiki eno okubuuza ku bantu baffe aba bulijjo kiki kye bamanyi nga obufumbo. Kankwe ndowooza nawe obe ng'oseka ziizo. Nze kyemanyi ng'obufumbo omuntu okuwaasa mukazi we ng'asobola omulabirira nga n'abaana be, kimanyi ng'obufumbo. Obufumbo nze ndowooza engeri yabwo entuufu kwe kubeera omwami n'omukyala nga muyingidde mu union, naye union eyo ejja nga waliwo ebintu ng'okubeera nga omwami amanyikiddwa saidi y'omukyala okugenda mu mateeka ne mwanjula, omwami n'ayanjulwa ewabwe w'omukyala. Ate era bwe bamala okwanjulwa era baweebwa certificate ekiraga nti mu mateeka agali traditional oba ag'ennono bamanyiddwa nti baagala fuka muntu omu. Olwo oluvannyuma ne bagenda mu kanisa oba church, abalokole tuyinza ogiyita church, abakatuliki bagenda mu ekereziya, abalala bagenda mu kanisa ne bagattibwa. Bwe bagattibwa olwo baba bafuuse omuntu omu. Kwe kubeera okufuna omukyala n'omuteeka waka ne mubeerawo ne muzaala abaana, gamba
ne muzaala abaana ne mukola amaka omusajja n'omukazi ne mukola ebitwala mu maaso lwake nga bizinensi ne mubeera abatuuze ku kyalo abatuuze oba abatuuze abatuukidde omukyala n'omwami omuntu okubeera nga ali committed okufuna omukazi n'afuna abaana ofuna obuvunaanyizibwa si wekiri bayita obufumbo kwe kubeera nga muli bumu omusajja n'omukazi ng'asobodde kulekawo kitaawe ne nnyina asobodde kulekawo baganda be asobodde kulekawo abantu bonna olwo mu byonna n'omusajja nga gye kimu ng'aleseewo baganda be aleseewo nnyina aleseewo kitaawe ne basobola okubeera omuntu omu nga bayibuli bwetugamba. N'olwekyo obufumbo mbutwala nti bwe bubanga bufumbo butuufu ng'ekibuzo bwe kibadde obufumbo bwe bw'okubeera nga omusajja mukwano gw'omukazi ate nga n'omukazi mukwano gw'omusajja era ne basobola okubeera nga bassa kimu ate nga babeera kimu nga bassa kimu bakolera wamu balowoleza wamu batambulira wamu nga otyo zowulidde ezo ndowooza z'abantu ba bulijjo. Council Mark mukama wange owulidde abantu beboogera ate nno oyo asembeyo omusumba y'omu kubagatta abagole naye ku byowulidde ani ku bonna omutuufu? ku bonna tekuli mutuufu. Abantu abafa tuwadde endowooza ennungi bwe zityo. Waliwo asemberedde nnyo ku butuufu ye musumba naye manya nti okuliraana ekintu oba tokituuseeko. Omusumba bw'abadde annyonnyola obufumbo atunulidde omwami aleseewo kitaawe nnyina baganda be n'asalawo okubeera n'omukazi oba omuwala aleseewo nnyina kitaawe n'abantu babala bonna. Abaffe bw'obeera ng'ebyo by'okoze nga tewali mukolo gwe mukoze mu bufumbo olwo muli bafumbo musazeewo mujje mubeere mwembi mukole ki? Nekambuzeemu obufumbo mpeta baluwa ebyo byombi bigenderako kyokka waliwo n'ekisukkawo. Kiki? Mwami kyenkubulire njibulira ne bwe naagenda ewa pasita oba kiganda oba ani n'atugatta mu bufumbo n'omuwala yina gwe mba nsiimye empeta netugiteekako n'ebbaluwa n'agituwa naye ne tuteegatta mu mukwano. Kiki kyotegeeza? Abazungu bayita sexual intercourse. Sexy tuwulire ku sex sex kino ekintu kiwanvuko tuwulire ku sex naye mu mateeka bakiyita consummation of the marriage oba conjugation oba vera copulation nti ekitonde ku mubiri gw'omusajja ekisajja kiteekwa bulungi nnyo okwegatta n'ekitonde ku mubiri gw'omukazi ekikazi. Oyo gweta sexy kyekyo kati obufumbo sexy ge mazima agatuukiridde naye nga nebiri byongerezebwako okumanya obufumbo bwetooloolera nnyo ku kintu ekyo. Nkugambye nti omusumba n'atugatta wano n'empeta ne tugiteekako ne kamera za Kingdom TV ne zitulaalaasa yonna nziraba ne baluwa ne tugikutte baluwa yaffe y'obufumbo yiino nga seegasse na mukazi oyo. Obwo bufumbo bufu befufululu kitegeeza sex oyo mulungi
okukamala sex mwogere kutwongere ku sex oyo ate bakankulage mukama wange singa owayira omukazi ne mutakola mukolo gwa kwegatta emibiri gyammwe ne gyegatta ng'ekitonde ekisajja kiyingidde mu kitonde ekikazi ku mibiri gyammwe gyombi kanso kyenkugamba ge mazima obwo bufumbo bufu ate atusobola nakusaba kye bayita divorce ekiba divorce omuntu omudivorcinga nga wegatta naye nga nembaga bagiriko ne keeki Bishop Kiganda yangatta n'ogamba nti si bufumbo ne bbaluwa weeddala olwa sex obusexy kyoyita sex obusexy yentabiro y'obufumbo bw'obeera nga weegasseeko ne munno mu mukwano awo kiba kiwedde nga mumaze okugattibwa sinza sooka sex nengattibwa obwo ate si bufumbo jalibu nga bw'okiyise jalibu mu mateeka agaanibwa mu mateeka bwe muba nga mwembi muli bakulu tagaanibwa naye bwe mubeera nti mufumbiriganiddwa mubadde mutuuka ku reception mugikoze bulungi nnyo kati katugeze muba mudde ewammwe oba ku honeymoon gye mugitegese katonda omanyi ebyo bizibu ya katonda twera nebasaanyaawo nga tukoze sexy temuli bafumbo nze muli bafumbo programu ekutte wansi nekunuukiriza paka waggulu ku kya sexy bannange omulungi alaba Kingdom TV ono gwe naye si musumba ono nina looya era byayogera bibye ndowooza ate obufumbo bwa bano abakola ebya Sodoma ne Gomora musajja mukulu eyo gye twatandikidde otabeera sexy ye oyo si sexy that is a disorder a disorder bade manyi nti naye sexy bw'abeera nga balina ensi gye bamuyita sexy si ggwanga lyaffe wano e Uganda bwe twatutandika programu eno wankootigidde olunyiri mu Genesis naluleese 2:24 oyo amanyi nti yeyeetonda he created himself eyeteekawo mu nsi ndowooza be bamanyi nti oyo sexy gyali nze simumanyi kati lindako katonda teyaliddidde Adamu n'amutondera kalyango kale no kanso obulira njiri ebyenjiri bya Bishop Kiganda mbirese naye mu mateeka ge najzeeko wano okwogerako mu kawaira akasatu mwemu kagambye man and omusajja n'omukazi oba omusajja n'omukazi ekyo kyekisooka kyenagambye kyekisooka singa kyali nti oli musajja bulungi teza kati sexy wabafumbo sexy asanya kubeera wabafumbo abafumbo mugende maaso ne sexy kati mugende maaso muzaale n'abaana tongobya kati lindako nga tugenze ku ekyo njagala kubuuza kibuuzo ku kyoyogera ekyo singa ntuuka nga mpasizza mukyala wange naye nembeera nga nze omusajja ngambe si functioninga sobola kukola mirimu gyange tosituka watomerwa endiga nedda sebo kanso nedda tutoyogera bwotyo nemerwa endiga nga sex tasobola kubeerawo tetubeera bafumbo temuli bafumbo famanya nebbaluwa nakugambye nti empeta nebbaluwa bintu birungi naye waliwo ekibulako munno olina okumusanyusa mu mukwano naye alina okukusanyusa yensonga lwaki singa temukola mukolo gwa kwegatta obufumbo obwo tebuliiwo ne bw'oba oddukidde mu mbuga z'amateeka okwekubira enduulu tosaba nti banjawukanye n'omuntu ono ani amanya nti twegasse mmwe omukazi ayinza okugamba nti kangereze ku ggwe nti kalyango maaka aganye okwegatta nange bulungi nnyo ayinza obutakyogera mu lwatu wano naye bw'agenda mu kooti nateekayo petition ye asaba kooti nti sebo kooti irangirira nti obufumbo obwogerwako nti nabukola ne mwami Kalyango tebwali bufumbo kati nga sebo gwero oyanga bakaleesaako osobola okukawoza gumu ebiri nga njiwoza kyogamba kanso ez'emisango egyabaganya okukola ebintu ebyo ge mazima agali mu kitangaala
naleese muntu mutuufu. bw'obeera nti temukoze kintu ekyo nemubadde ng'emabega mwazaala abaana 10 naye nga ku lunaku lwe mugattiddwa mu bufumbo bwe twogerako mu mateeka oba ebbanga eriddirira olunaku olwo nga temukikoze temuli bafumbo. obwo obufumbo butwalibwa nti mu mateeka bagira nti it was null ab initio nti okuva mu ntandikwa tewaliwo bufumbo. Etteeka ate nga zzibu. Ate oba ne bwabeera ng'omukyalo ono gw'owasizza yaliko obulemu katugeze mu butonde bwe. Abaganda balina ekintu kye bayita tekibanga kyabwemu oba bayita lwazi nedda kanso togendayo vuddeyo nedda kanso eyo bireke. Kale katugeze nga mu butonde omwami tasobola kukola mukolo ogwo ku munne olw'obuzibu bwa munne so si obubwe. Era nawo tewaliwo bufumbo sebo. Egiteeka zibu okutuuka awo. Kati kambuuzeemu kansa akalala. Mbuuza. Tulina baganda baffe nga yafuna omukyala kale omukazi. Kituufu kiri nti abazadde bamukkiriza n'okwanjula bayanjula. Omuvubuka ateesezaawo agenze n'agamba nti ate bwe kibeera nga balina ebbaluwa nga bamaze okwanjula si bufumbo. Okwanjula bufumbo mu tteeka lye bayita Customary Marriages Registration Act. Okwanjula bwe bufumbo bw'obuwangwa oba obw'ennono ofumbiddwa oba ogattiddwa mu nnono. Bwe bumu ku bufumbo obumanyiddwa mu mateeka ga Uganda. Ekyenjawulo ekibuliko nti bukkiriza omwami okwanjula abakyala abawera. Kati ayagala abangi ayitiramu ebyo asobola okuyitirayo wadde sinza muwa magezi kikola. Olungi andaba ono ye kanso nno muto myaka 3 actually gwo sinzo obuto programu yange naye ate onkoze bulungi mpadde omukisa ye kanso Kalyango avali Kawes and Partners Advocates wali Haruna Towers. Njagala kuyita masimu kanso olwedde abantu okubuza ebibuuzo n'ensimbi. Kati omulungi andaba ala Kingdom TV mbadde nsaba okuba essimu yaffe 0701 933 obuuze kanso Kalyango nyo kubanga n'essaawa zino obufumbo bw'olimu wadde omanyi nti bwa mateeka sijja ga butukuvu tetubaffe bwa mateeka tukubira essimu yaffe eyo tube nga twogeramu Kingdom TV kwogenda kuyita 0701 933 eri wansi awo kuba obuuze kanso Kalyango. Mpozi omulungi andaba oluusi tuyinza okubeera nga katukwata essimu esooka. Hello. Yes sebo kanso wandika kale sebo naye gyebale kanso mubuuze omukyala namuwasa netuzaala abaana basaba kwanjula kati nentuuka mubeera omukyala oyo njagala kwayo amenya nevira TV yo wajjako nanzije kale yegera nenjagala kwamukamera yegera amateeka gakata ekwawula mu bintu n'omukyalo oyo nga kitegedde okwawula mu bintu tukitegedde ssebo tweyanzika akuba essimu sooka oggyeko TV oba giviire twogere. Hello. Ali ku TV yo osobola okuba essimu yaffe giraba wansi ku TV yawo girengera wansi awo gyokuba. Hello. Kale ssebo nagyera amannya gaffe ndowooza sooka oviire ku TV yo tukuulire bulungi. Yes sebo buuza. Ninga atakuwulira bulungi simanyi lwaki.
tetumufunye sikufuna bulungi nnyo simanyi lwaki mulungi tulaba sako airtime bw'okuba soko vile tv twogere kansa akuddemu era kinavudde muleeta nti awozezza emisango egy'amaka abamu baagala kwawukana kwali sikiwagira nnyo neri abasanyi munne okwawukana eri ebintu nga byabamulekwa wasinga nnyo okubesinga kanso kalyango tugenda kuyita ku 070M renda asatu bw'okuba vila tv yo tugambe ebigambo halo yennyabo nagawa norin yesebo kanso wandiika kakati inikesi ngafu inikesi ki ngakanyanjula ngakuwape teyakyala teyayanjula naye nga yansanga kufite poloti yange naye nga teririmu kintu nazimbamu otawukana tukkiriza okugabanayo okwawula mu poloti eyo okuba tukuze enyumba zawe tugabane mu mateeka endiba yaali tukutegedde maama wange programu ekutte wansi nekunukiriza paka waggulu negatiddwako kanso kalyango twogera ku bintu bino ebyobufumbo si mu ngeri ya kisumba anedda fe engeri yaffe yangeri y'amateeka naawe osanga oyambibwe oyinza n'okubanga omusajja yagamba yakuwosa nga tiyekuwosa oyinza n'okubanga mwayawukana nga mwali bafumbo naitwala halo wanji nyabo kale nyabo nawe gyebale amina webale kutulaba gwani oba mwaka mulamba ngobeera naye mutugende mukomo wandikekatiketyokapita mumateeka tugenda kuddamu kati ndowooza akuba essimu teweewulira simu yako bwejja ddoboozi fe ojja kuwulira ffe mu ssimu yo naye tokuba ate kwewulira ali ku tv yo oli Kingdom TV ndowooza kyolina okumanya nti programu eno ezekuyima muntu agu wa bulijjo tulina abantu abamu ng'olina ensonga yo nga wesina yagenda mu kooti oyinza okugamba nti sina airtime n'ogamba nti kanzije wano ku lwokubiri twogeremuko ebigambo byaffe abamu bagala bawa amagezi agamu sinagenda mu kooti nedda agamu gaffe aga bulijjo gakuwonya oluusi okubba oyinza n'okuba nga kansonga ono nga yeyakubba awo nombanja mwekwatira bano gyabawaabira mmanyiiyo tunakola programu ne mwanyi bali ku ddembe wano jebbi ne tufunamu eryabbi abantu oyo tuna tutuusa omukwata kindi shuwa nti gwe tobba ate gwe nkwesobolera awo okujja tumanyiwo so oyinza okuba nga nakyo oyagala okubuuza eitha wakujjawo nosobola okujja ndowooza kanso oddamu ku ebibuuzo byewandise emu tebibadde kkirira ddamu byosobodde abambuuziza ebibuuzo neyanziza kantandike ne mukyala Nagawa Norin ekibuuzo kyo nakitegedde bwe nti si mufumbo yasangibwa ne poloti ye bwe yafuna mukwano gwe omwami n'azimbako
kakati bafunye obutakkaanya bakkirizibwa okugabana gabana property eyo. Mukyala Nagawa omwami gw'oli naye ng'omuyita mwami wo si mwami wo, mukwano gwo oba muganzi wo. Kakati wano bye tuli mu kwogerako twogera ku bafumbo tetwogera ku girlfriend oba boyfriend. Ojja kwewuunya nti omuntu asobola okuweza emyaka 50 naye nga mu mateeka akyali girlfriend otebeera woman friend oyo oba woman friend. Olaba ekkula ly'obufumbo ndiraba. Katuddemu ekibuuzo kya Nagawa. Kyobuddemu bulungi. Poloti yiyo amateeka gakwatagana n'obwannannyini ku bintu ebyo mateeka ga ttaka. Bwebanga poloti yiyo n'ebiriko bibyo okujjako ebyo ebituddeko lwawo olw'obuzito bwabyo ng'akameeza oba entebe oba TV ng'osobola okubisitulawo n'obitwala, naye ebitasobola kuvaako ku poloti eyo okujjako ng'obyonoonye bibyo. Naye ogwo omuteeko ndowooza tusaana kugulambulwa nga tuli mu puroguramu ya bya ttaka. Kakati ono omwami ne mbeera nga mwazaala abaana ne bwabeera nti ennyumba eno ye yagiteekawo, ye yasasula seminti na biki na biki, kyensooka obbakubiriza nti musobola okukkaanya, naye okukkaanya bwekuba kubuze gye kiwunzikira aye nannyini kakoma omumanyi bwakasaba ng'oteekawo omukono ng'akatwala okirabye n'amateeka makambwe. Amateeka mukama wange makambwe nnyo, naye obukambwe bwago buli ku oyo agalozezzaako. Kyokka mu bintu bye tutwala okusinga nti byakusaaga ebisinga tubikola mu mukwano okutuusa omukwano lwe gufuuka obusagwa ne gatandika okuluma. Abaffe omuntu nga mukwano gwo akusanze ne polotiyo mubeera nga muteekateeka bufumbo bukole. Ono yazimbye n'okuzimba. Katono yazimbye. Mulaavu. Oyinza okuba nga ne bw'oba olagira wa bodaboda omulagira nti ewa gundi nga bakozesa linnya si lya Nagawa lya Kalyango. Ewa Kalyango. Naye munnange ebyo biri eno mu public opinion. Bwe tugenda mu mbuga katusaye nti muleme kgendayo naye munaba mugenzeeyo kyekyo. Katugenda ku wookubiri. Oli mufumbo ebintu bigabanyizibwa bitya nga mwawukana? Kinyuma nga bya mukazi nga yabikola netugabana ku ebyo nga yabikola ddi? Tuli mu bufumbo eno yalina akasente yabikola. Kakati amateeka galamula bwe gati nti okuva ku lunaku lwe mukoze obufumbo wakati nga mutambuza obufumbo ne bwe bubeera nga busaanawo mwenkanye ebbeetu. Mwenkanye ebbeetu. Wemba ntebye nga nze siina nnyo bingi ng'omukyala yalina ngambye wano nga mubuyingira nga bukwajja nga buyinda neweli nga buggwawo. Kakati ebyobugagga bino ekisooka mubeera nga muli bafumbo amateeka galamula nti mulina okugabana ebintu. Ekibuuzo bintu ki ebigabanyizibwa? Kalyango nyinza okuba nina ebintu byange bye nakola nga sinaba kuwayira mu buwuulu naawe gye wali oyiyiza ebintu byo. Kakati bwe tukola obufumbo tusobola okukkaanya ne tugatta ebintu ebyo ne tutakoma ku kugatta mibiri gyokka ne tugatta n'ebintu. Bwe tubeera nti obufumbo butuuse ku lwazi bugenda kusaanawo ebintu ebyo amateeka galamula ne bigabanyizibwa kyenkanyi. Kyokka waliwo ekintu naddala ate nkiwula nnyo mu bakyala ng'obwedda bw'oyogerako sente zange ez'ekikazi oba ekikazi kikirudda wange nkirabeko nange sikimanyi naye ne wa kamera yange wanyumirwa sente ez'ekikazi. Kakati omukazi yakola ebintu bye mu sente ye gyayita ey'ekikazi wadde mufumbo n'omuntu naye alinayo ebibye ebyebbali n'omwami alinayo ebibye ebyebbali. Bw'obeera temwasalawo ebintu ebifuuka ekibaita joint property buli omu asigaza ebibye
okujjako wano we musula gye muyise matrimonial home oba amaka gammwe ag'obufumbo musobola kooti esobola okulagira n'ebigabanyizibwa ate kyenkanyi bayinza obutaleeta mbazzi nti twawuzeemu nnyumba eno naye bweba esobola okutundibwa sente nezigabanyizibwa era kyenkanyi ne kooti ensukkulumu wano mu ggwanga yasazewo ku nsonga eyo musango ki baguyita Julius Lwabenumi versus Hope Bahimbishomwe omusango gwondowooza gwa mwaka 2010 omulamuzi ow'ekitiibwa Esther Kisaache yasalawo ku nsonga eyo baagabanya ebintu okutuusa ku bodaboda gye baali baagula naye ebyo byebintu ebyakolebwa mu kiseera ng'obufumbo bukola ki butambula ebyeri ebyemabega omwami bye yafuna mwalimu nno n'ebyobusika ebyo tebyakwatibwako okitegedde naye bino bye mwasalawo okuyita nti eno matrimonial home ebyo bigabanyizibwa n'ebyo bye mukoze mwembi kakati awo nawo ekigambo mwembi kiriko obuzibu obukiriko nti bw'otunuulira kati mu Africa n'amawanga mangi mu Africa osanga nga omwami yasinga okuteekamu ssente tetusaanye kwerabira nti bakyala baffe ne bwabeera ng'asigala waka mwabakazaako mubasaba za kameeza kameeza omusolo ogwo omusolo gw'akameeza gukukyanganya okuwasa ogwo ojja kuwasa nja kuwasa era musumba agenda kunsabira ku sande bw'onaaba owasizza kitegeere nti ne bw'onaaba nga gw'osinza ssente mu maka ng'omwami emirimu gy'omukyala ne bw'aba nga asigala waka n'ayera abaana n'alera abaana n'ayera olujja basibye pampa biki afumbye emmere akugololedde effort eyo gy'akola ebalibwamu nayo nga aguze ku bintu byange ge mazima bwimba n'emmotoka bbiri nga twalako emu bwe ziba zenkana ebbeeyi emu asobola ogitwala bwe ziba tezenkana emmotoka ze batakwatako nga Range Rover Sport naye nga muwaako nga nabbi nga muwaako emu ne bwe yali badde Volkswagen ng'atwalako ku mmotoka zange ge mazima bwe bwenkanya abakyala beesiimye kuba nti ajja na wuufe emu n'agenda n'emmotoka asobola okuba nga yajja ne wuufe emu naye ebbanga lyonna lyabadde yalina ku kampasi contribution ye ku kubeerawo kwammwe kuba tetunulira nsawo nti eno yange mwe musinga okuva ezo ziri ku kikondoolo naye alina entuuyo zaataddewo ziriwa gwe abaana gwobalera abaana baffe nange mbeerako embeera lwobeerawo naye kizibu nnyo okugamba nti omwana nja kugamba kwata omwana wuuyo omulere abo n'ekiro bazuuka ne bayonsa gwe nga weebase eyo contribution yonna etwalibwa nti gwe muwendo omukyala gwatadde ku maka era omuwendo ogwo gwataddeko n'entuuyo ze tiziyinza kufa ttogge kyokka ebyo bikola ku bafumbo kakati mwe abatali bafumbo munambuulire ye Nagawa wagambye omalizo ga nti oli mukwano gwe Nagawa omuntu eyazimba ennyumba ku poloti yo mukwano gwo okutuusa lwe munaakola obufumbo obumanyiddwa mu mateeka bwe bamuyita mugezi ennaku zino bayita tuyira amapogama giyita abafere b'ekibuga kati kuba Nagawa n'oli simanya ani yafera munne olwo yazimba ku ttaka nga seerera anti munnaye tebijja kukka mirembe kyokka babeera bakyalina enkolagana entuufu baaligenze ne bakola obufumbo naddala nga babwesiimidde zisiyinza kububakakako kubanga sinze nja okubeerayo kambuzeemuko kino kanso buuza kitubeerako bulijjo tulina abavubuka ayinza okuba nga ayagala omwana w'abandi n'amukola olubuto naye omugamba obutakukola kibi kyonna oba kusiba kubanga ali biro 18 muwase ng'omuwala ali biro 18 myaka nga 17 naye ng'omusajja myaka nga omwana ng'Cameron Joseph myaka nga 23 olw'okuba nti akola ntumuwe miliyoni ya ssente ye naye omugamba kasita okola ku ssente muwase naaba nga atidde kukola ki kumusiba defilement ekyo etteeka ligamba ki ku ekyo gye buva ne gye bwenkana etteeka bwe libeera likola tulibalira straight line nti bwe lituuka ku kityo
lirina okumukwata ne lituuka ku gundi naye ne limukwata mu mbeera y'emu. Kakati okwegadanga n'omuntu yenna ataweza myaka 18 musango gusibya singa obujulizi bubeerawo ne bagukusingisa. Kakati toyinza kwekweka mu kubeera nti mutwalo omuwase anti bansonyiye. Ani akusonyiye? Maama w'omuwala agambye. Gwe wakutte? Maama w'omuwala aŋŋambye omuwala tugenda kukusiba naye kituna okukola kiri kimu mutwalo omuwase. Maama w'omwana si yalina obuyinza obukusiba, amateeka ge gakusiba. Kakati nnyina w'omwana yeekobanye naawe yamenya amateeka mwongere okugamenya. Kati awo ffenna ani mukyamu? Eyakutte omwana atanneetuuka teyakutte yayagadde n'akola ki? Eba nkyogere ntya? Yakomye ku kwagala yeegwanyiza nedda n'amala aba n'akola ki? N'amutikka olubuto ne bw'aba kale yabikoze n'atalumufunyisa era kimenya mateeka nga bakoze ebibi. Ayo nagwo byoyita ebibi bya Naggomola. Ekibazo kinene nnyo. Omuntu sobola kwewangula emyaka 14 mu kkomera. Oba tewewangulidde ofunye kibonerezo. Kibonerezo nga twefuze maddu. So kati mu kutwaliza bonna babeera bakyamu. Babeera bakyamu. Singa kizibwa nga wayiseewo ebbanga tugeze emyaka 4 nti ono omuwala baamuwosa n'akwetuuka. Kati awani aba n'omusango. Omusango nno mwana wattu teguvunda naye ompadde ekibuuzo ekyengeri ne kinzijukisa n'omusango gwe nawozaako mu kkooti emu emubende eyo. Gutuwe. Nali nno sigenze kuwoza omusango ogwo naye omulamuzi yaŋŋamba oyi kanso waliwo ensonga eno bw'oba osobola giyingiremu. Kakati kyali bwe kiti, omusajja yali avunaanibwa musango gwa kukwata mukazi rape kuliisa maanyi. Kakati okusinziira ku mateeka ge waffe wano, omwami oyo yali amaze emyaka 2.5 mu kkomera. Omukazi gwe yakwata yazaala omwana yafa olubuto. Mukazi yali ava kwesimbira muwogo we n'amunumba mu nnimiro n'amuvumbagira n'amutuusa ku yamutuusaako omukazi n'afuna olubuto. Kakati tubeera mu kkooti nga omusajja wali mu kaguli azze okumuwaako obujulizi ye mukyalo ono gwe yakwata kyokka ate asitudde bebi product y'ekikolwa kiri ekikolwa. Kati awo omulamuzi we byamusoberera n'ampita nyingire mu musango ogwo nga sigenda nakusasulwa. Kakana ngamba ti kibaita plea bargaining ti omusajja ono avunaanibwa omusanga agukkiriza. Naye mu kugukkiriza kitegeeza nti kooti egenda kugumusingisa era yagumusingisa. Kakati nze roolo yange yali wano ku kibayita mitigation. Nfuba nti okulaba nti omusajja ono wadde ekiri yakola kibi mufunire ekibonezo ekisaamusaamu. Nekyo gamba kanso natunuulira mwana. Yegwe toli muzadde. Ndi muzadde. Kati omwana w'abandi baamukwata. Oli sina mwana, oli mukazi mukulu. Kale omukazi w'abandi baamukwata. Wuyo ava na kulima, simanyi yali ava okulima. Toyinza kugamba omusajja amusibe ayige. Anti kakati omusajja ekisooka yali amaze emyaka 2.5 ku rimandi. Mitono. Kyokka emyaka 2.5 gy'amazeeyo ate bebi kati oyo ayinako omwaka nga 1.5. Kati nze awo nentunuulira mwana. Ono aba akyali taata. Aba taata. Yakutte n'omukazi omanyi bwe wajja mu nsi. Owange bamuzaala buzaazi. N'oli bamuzaala buzaazi naye ebyaliwo emabega w'okuzaala obimanyi. Naye kati zinaliwo. Nange saaliwo mu byange. Ne kati mu mbeera eno ye omwana waali. Kakati olaba embeera enzibu. Omulamuzi ogenda kugamba nti omusajja ono kamuse emyaka 15. Mu kkomera. Kitegeeza ki? Nti emyaka 15 we ginaggwerako ono omwana gwe baazaala agenda kuba awezezza emyaka 16.5. Talabanga ku taata we. Kyokka ssemateeka abagamba nti obuvunaanyizibwa bw'okukuza abaana bw'abazadde mwembi. Omwali mu kkomera. Naye muzadde yakwata n'omukazi aba akyali muzadde. Yes, omwana oyo yava mu nda ye. N'olinayo ku mwana bangi.
Abulungi ampuliriza dakika nayo ntono nnyo. Waliwo ekibuuzo kya linda ku kanso kyengenda okukola njagala topic eno tujja gyongerako omulundi oguddako. Njagala funayo ne kanso omukyala. Oyinza okuba oyogedde nga musajja naye ate nekira abakazi obayambe nnyo weekubidde ensaidi z'abakazi osanga nafuna omukyala ajja kutuyamba kati ku byabasajja. Tujja gattamu ndowooza tujja gattamu ne kanake okwawukana ebintu engeri gyozza ku misango egyo twagala ne ku kyebintu bino neramu kwawukana kubakkiriza gaana osi uggwawo obufumbo kituufu nga tuwumbawumba dakika 2. Ekisooka nkubiriza abantu beewangulirenga ekkula ly'obufumbo kubanga ebyo ebyenkizo ebibulimu bisaanye basikiriza okuwangula obufumbo nga singa baba tebabulina ate bebafiirwa bibasingako obungi. Then n'ekyokubiri mwetegereze nnyo temufumbirwa lwakuba nti gundi mugagga kubanga obirabye amateeka bwe galamula ebintu. Oyinza okufumbirwa omwami omugagga ng'olowooza nti ofumbiddwa ye n'ebintu bye naye ng'ofumbiddwako ye yekka. Nina mukwano gwe bamugamba nti funayo omuzeeyi emyaka nga 7 bw'anaafa osigale mu bintu. Si kituufu nga bwe bakityebeka. Kati omuzeeyi ono omusajja alina estate wanaaba nga afudde. Namwandu akaaba walaba kuwali ku bbangalo. Namwandu ekyo kikola kisobola okukola kimujja mukolera. Kijja mukolera. Naye omwami asobola okufa nga alese ekiraamo. Bwafa nga alese ekiraamo namwandu nga bakuwaddeko nti omuzigo namba emu gwe gugwo oyinza obutalondoola biri kubanga omugenzi yafa alamye ng'alaze engeri ebintu egyayagala bikwatibwemu gwe naakuwako ekikyo. Mpozi ngamba nti omugenzi afe nga talamye intestate. Awo ayinza awolaawe wengwa mu bintu ayinza okugwamu adi musajja no bw'aba tagitutte estate Mark ebyo binaaba byalulala. Era nga kasente ojja kubeerawo tumira njagala okutumirawo ku Kyasimire Morin mukwano gwange ennyo tunaatera okugira. Wedde ogera n'abikola singa empeta ogirabye budde nina muwulu ateekateeka okuwasa soka byogera byogenda okukola ge mazima agataliiko kuwannaanya. Morin Kyasimire oli mukwano gwange ennyo nkwagala nnyo nkutumiddeko ne bebi waffe Mikaila. Mwasose mwana wangambye ku kya sex mwasose sex mmwe era singa nkudizaayo olutambi emabega tozaayo sex katuse ne bijja bubi ate munaera taba mukyala wange aba mukwano gwange awo nga ffe tutwala omulungi adaba Kingdom TV amazima gali nti program nange nnyumidde tugiddamu nkya ku ssaawa 2 ojja kuba nga ogirabako nawe kanso sebo ogirabeko. Ndowooza oyinza okuba nga olina ensonga omanyi tukkirize bwe tukola engundi zino abantu batukubira amasimu eriyo omuntu ajja nga yeetaaga kumuyamba nza twagala tulongoza ekifaananyi ky'abalooya bonna si babbi ono nze mbeera ku lunaku olw'omukaaga mbeerawo n'olwokubiri abantu just kubaabwe advice kyangu twogeremu ebimu si nebyagenda mu kooti zokimanyi ebimu si byagenda mu kooti jangu twogeremu tukwe ku magezi osanga bakubba niwabanga looya nga tujjamu okukwatira. Njagala kwagaliza okusula obulungi kulabagane ate olunaku oluddako tujja kukwata ku kiyitibwa obufumbo nekyebayita okugaba n'ebintu oba n'obusika kiwanvu. Nkulamusizaako omulungi andaba neza kanyanguwe ngende ewange bweyogerere nze teriyo omuntu gwe olabye musule bulungi mweraba. Amin. This is Kingdom TV.
omuntu yesunga yejaga okulaba ensisinkano y'omulundi ogwokutaano tugenda kusanyuka tubuuke tuzine tujaganye